nene ngamba kanjira njikola ki ogiri akawaani kubanga saagala gigenda kumanyi na problemu eri emu olumu olwebyo bye tulina ku mitima manye abantu abamu osobola onnyigira omuntu bw'onyigira omuntu n'olekerawo n'amazima okugalaba mukulemererwa okulaba amazima n'otandika okubaako ebintu byolegitimizinga olw'obusungu ebintu ebyo tayimu neetuuka nayo ne bikugwako naye ng'obadde gwe payiroti w'okulegitimizinga ebintu ebyo n'okwa tayimu nga tokyalina bukaabiro. Kakati violence osobola okugilegitimizinga kubanga oli munyiivu nekye saagala weerabire the same can happen to you. Kati bwe kinaakugwako nga gwabadde asinga okugamba nti kale kikugwanidde ensi ejja kugamba kasita naawe obadde okola ki kubanga eno ensi hafi bw'omuleka n'ayitawo n'ekintu ng'akikoze gufuuka muze. Omuze ogwo tegubeera attached ku hafi yekka ne ku buli gwasanga. Kati ekibuuzo bw'olowooza agenda kusanganga balayini ya hafi bokka gwe tali kusangako. Kakati waliwo ebigambibwa nti ati tebigambibwa alien skin yakubibwa eyiganga kibi kubanga abo abaakubya alien skin bw'ovaayo bino ogamba nti yaliosi ne bamukuba oyinza okubeera gw'oyinza kale okukubibwa tugambe nti yakubiddwa mu butuufu gw'oyinza okukubibwa mu bukyamu naye ng'okubiddwa kubanga bo kati guba muze nti ffe tubakuba tukuba ekintu kikulu nnyo tulina kinootinga ate ku sayidi zombi ne ku sayidi yaabwe bw'olegitimizinga nti ffe tubakuba basobola okuteekera naye bagamba naffe tujja bakuba kati okukuba ne kufuuka kwa lukale ng'omuntu asobola okuteekebwa n'akola ki n'akubwa. Kaakati emboozi eno erimu versions nyingi abantu nyingi nnyo ku TikTok era abasinga okukola emboozi bagikola ku TikTok but nagambye kansooke nnoonyeze ddala abantu ku ground nga mu bantu abo aboogerwako mulimu omukulu meeya amanyiddwa nga Bam. Bam oyo yagenda ku Facebook n'apostinga ng'agamba nti alien ndowooza iganga ogitegeeno gye bayita iganga era abantu abasinga gwe badde basongamu nti mobilizinze abavubuka abakubyani alien skin. Kakati nze mu mboozi gye nafunye abantu bana okuva mu kampu abalowoozi bani basobola bakkiriza mu kampusi ez'enjawulo. Kuliko Mayor Bam, kuliko promoter bamuyita Shumaka, kuliko Issa Soldier oyo wanabi wa alien, then ne guy yaneyanjulidde yaŋŋambye y'omu ku bateeka ssente mu Issa Soldier. Twayogedde ebintu bingi bye ngenda obbagamba. Ekisooka Bam agamba nti bagenda okuba alien teyali yiganga, yali agenze mu kuziika oba yaŋŋambye kaliro oba yaŋŋambye wa teyaliimu naye bw'abiraba nga bitandise okutambula. Ekisooka munnabyabufuzi meeya w'eyiganga nampa background nti ono omwana yajja oluvannyuma lw'oli lwa palaso ne tumuwagira nga tuwagira waffe ffe abasaidize ne tusala ne tumuvaako kati of course ffe tulina ekinugu kyaffe ku ye bwe mpulira nti bamukubye gukyonjogera mazima nasanyuka kwekuvayo nengenda ku Facebook yange neŋŋamba ndowooza eyiganga ogiwulidde aweeva abasinga gwe baabuukira. Bwe nayogedde ne promoter Shumaka yaŋŋambye nti ekisooka ekivulu ekyo kyali kitegekeddwa MP omukyala ow'omu kitundu MP omukyala nga bajaguza Women's Day. Kati mu kujaguza Women's Day baleeta abantu bangi. Kati eyo mu nkuubo tebaalanga nti muyimbi gundi ajja naye mu nkuubo abantu batandika okuwulira nti gundi ayinza okuba ne gundi agenda kubeerayo naye abantu abasinga baleetebwa ku lwa Prime Minister nti mujje maama atulabe ajja tuwa ssente. Okunkakasa nti crowd eyo teyali ya NRM yonna. Young Padenses nagamba nti omubaka w'e Buvuma wa Nuupu naye mukwano gwa mubaka oyo yajja yaliwo
bwajja ku stage agamba nti bannange nze ekyandeese wano omukolo gw'abakyala naye kino tetwazze mu mukolo gwa byabufuzi naye kino kankyogere people power nti ekisaawe kyonna nekiddamu our power kwe kugamba omubaka eyamwise naye ndowooza olaba abantu kye bagamba wandisaze noddawa nodde eno kakati alien skin bwajja waliwo ka video kali kyoko kanfunira ak'ejjinja ejjinja eryo litandikasukibwa nga tannalinnya ku stage okusinziira ku bibaŋŋambye waliwo walabidde awo wabadde ne babodegaadi awo ejjinja limukubwa nga tannajja ku stage wala wajja ku stage abantu bakulaga nti baki basanyufu kakati gundi ziri ssatu waliwo abagamba kati okusinziira mu maloboozi agenja waliwo abagamba nti alien waaba ali ku stage azaala wa Bobby wabula abalien bagamba nti walabikanga ewe yazaalibwa Bobby wayimbira nti ow'ekikoofiira atidde ow'akakoofiira ate abakakoofiira begasse bakube balwane waki wankoola baba alien kibagamba nti yayogera kyokka aba Bobby bagamba nti teyakomaoko mbu n'agamba abantu beeyiganga nti mmwe muli badongo ekyo Wanuupu yakiŋŋamba ekyokubiri mbu wali mu kukasuka amayinja wabaawo abaana abaagala okujja okubonga ku alien mbu omu ku babawunsa ba alien amukuba ekikonde kyekinyiza abaana b'omu ghetto yeeyo ne basooka bamwepangiramu ebibinja ebyo nti amayinja agakubiddwa alien gwe kubanga kafaananyi nga tuli ku kisaawe ewankulukuku baatandise okugamu kubanga afuluma ekisaawe ne bagamukubira ekabusu ne bagamusanze Mmengo gwe kubanga kafaananyi amayinja agasobola okukuba emmotoka etambula neyatika kati version ey'okusatu kisobola okuba nga baamwetegekedde nga baabiwulirako then ne bagamba tumwetegekedde kubanga yiganga erimu nnyo abantu b'opposition naye ekikulu ekyetaaga okweterezebwa nga bonna byonna tubyogerako bw'abanga baamu alowoozebwa okuba nga yeyakuliddemu kuba teyabadde mu kibuga ani yakodineetinze abaakubya alien kubanga n'abanuupu bagamba baamu yabuukidde ekintu kyeyasanze nga kyabaddewo takimanyi kati ekibuuzo bw'abanga kiri coordinated ani because on record ebibinja tebisobola kwekola nga tewaliwo coordinated so awo wali awo ke kavidiyo akamayinja agasooka naye mu byonna tumaliza tugamba ekintu kimu violence teyandiwe omotoka alien mwalimu abantu abalala bakuba noona amwefaananyiza naye baamukuba era naye agamba abaana be bali ku kitanda byalira ddala baakubira ddala abantu awo bonna kati ezo street ndaba nti amayinja gajjudde street andi kati yavudde mu kisaawe ngalo zaagawonye mu kisaawe ne ku street n'agasangako looks like it was planned kati ekibuuzo ani abanyiigidde mu kisaawe beesanga batya ne ku street ne bamusangako kalabo ne gwe nawe mulala agagamba n'abayimbi beeyo si basanyufu okubeera nga mukola ekivu ne mukola ssente nnyingi ne muziwaabo abavudde ekamba kirabyeko but the question is gravity yabaddewo lwaki ye tebaamimukubye lwaki ono byebyo nno naye nze kyensaba byonna nga tumaliriza violence talina copyright violence bulinga busiru tebuliko nnyini bwo kisinziira budde buli omu asobola okubeera omusiru tosobola kusiŋŋanya busiŋŋanya oba ontegeera so nze kyensaba ku sayidi zombi kino tekigwanidde tekirina kubaawo ku wantu wonna bannange ande ekibi ky'entalo ezo okuleka nga sayidi emu lwakuba kati bantu tebamanyi oba ani yabakwata kinze nga wogambye ina fashion za njawulo naye omu yalina okubeeramu amagezi n'abireka otherwise ani nga tulina ebintu ebyo bibiri tulina bamansita babiri nga mansita omu akwata ebizungirizi n'abibikuba mansita omulala nga mansita omutaddamu the problem is mansita ono asirise busirisi bw'aba asirise abamukkiririzaamu abeetoolodde eggwanga lyonna
gwolowooza bawulira batya. Nze ekyo sikankireke bayizo kitwala obubi kubanga kiri ku ggwanga nibagambe yeeweeza omumba gubakola ki ye problem eriwo yokka nti if you decide to do your music ono n'omuleka kubanga ono yakuleka takwogeddeeko because temuli mugundi yemu naye ayina abamukkiririzaamu ayina abantu babiri ayina abamukkiririzaamu ayina abaagala omumuyitirako kati ate abamukkiririzaamu baire tebalina nnyo buzibu naye abaagala omumuyitirako bamwagala ne baagala okulaga abamukkiririzaamu nti bamwagala kati mu process y'okwagala omumuyitirako basobola okukola ebintu bingi nnyo nga babikola gwe okusobola okulaga bano abakkiririzaamu ono nti ffe twagala ono kati oyinza omumaliriza ng'ofiiriddemu kubanga tewali kintu kibinga kubeera mu musango nga temusobola kufuna suspect no kubanga n'abakasusa amayinja temusobola ba identify nga baba bali luddawa byebyo nno genda maaso kubeera nga ate obwatula bingo amakyago olunaku olwaleero *238